The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. How you beautiful Ugandans, it's your girl Teangel. Welcome to the fancy floor. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Teangel. It is the fancy floor. Jemba day ita nsanza abasajja nga bagamba lwaki bala batukula Farida lwaki mukula abasajja omusajja baba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lilian, lwaki mwagala abasajja abakulu? Nabo batwagala naye fetubagala kuba tutegekera future. Okay, tutegekera future. What you say? For more insightful topics, yes, keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday right from 6 to 7 with your girl Teangel. But I never come alone. I come with the two beautiful girls. Farida Bikobere, Lilian Luwedde, the princess. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. I just love everything. Yes, let's keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Jemba dempitaita nga ngenda nga ngwa mu mwezi gw'omukwano. Welcome to February, you guys. This is a month of love. But now, tugenda kweyagala. Mukama yanamaya chanatwa. But welcome to the Snap Talk. Remember, this airs every Saturday right from 6 to 7. Welcome to the Snap Talk with your girl Teangel and the two beautiful princesses, Omumbejja, or whatever you may term it. Yes, we are here today to talk about love. Love in which aspect? Go ahead and leero. Are you excited to express yourself like love? But to be specific, we are going to be talking about self-love. Ngato nayagala boyfriend, ngato nayagala mama, ngato nayagala tata, ngato nayagala muganda wo. Gwenga gwe weyagade. That's the question. Akalowozo kalunako. But before you go any further, let me welcome the Omumbejja, Baba saluting, and yes, we take on the discussion. Princess of Bunyoro. Yeah. You look beautiful this evening. Thank you. Nenga muli weyagala? Olira muli weyagala? Kinyino sooka okukola. Sinayagala omuntu mulala yenna nina kusooka kweyagala. Bwe nkulimba mbu nkwagala naye nga nze seeyagala obuba bulimba. Since we are in the month of love, we are going to spread love. We are going to give out love and we expect to receive love. We are going to give out love and expect to receive love. Atoze yondudde Omumbejja we Buganda omubwati. Yes. Mwezi guno bannaye. Wenna oyogera ng'olwedde ali mu love. Teddy. No, love yokweyagala, self-love. I mean, by the way, we are discussing Mama. I'm in love with myself. Yeah. Good evening, viewers. Thank you so much for watching this Snap Talk. Bana mwebale ddala kubanga mubeerako every time buli tujja ne mubeerako ne mugamba okay tugenda kulaba tugenda kuyiga tugenda gabanira wamu mwebale ddala kimukola kyamaanyi era tusiima nnyo tusiimira ddala nze Omumbejja Luwedde Lilian. Omumbejja Luwedde Lilian. Today ngenda tandikira side Omumbejja Luwedde Lilian. Naye tugenda kwatogera ku love.
tuli mwezi gwa kwagala omanyi February ndo batugamba mwina kweyagala kwegiftinga banaye yebane have you gifted someone okuva mwezi gwatandise oba gwoliawo mukama n'ayamba have you gifted someone it's a month of loving and gifting people please so bambire katuwe ku bantu ebirabo Omumbejja Gwenga gwe muri wobera. Today we are expressing self-love. We are talking about self-love, and I would like to inquire from you. How would you define having self-love? Like, how would you define okubanga weyagala obanga you love someone? No, not loving someone definitely, but like loving yourself. How would you notice that? But nayo mwana oyo Teangel yeyagala. Talinda mbusima boyfriend amagala. Mwana oyo yeyagala. How would you define that? Nze nganze mu ngeri gye nnyinza okukyogeramu okuba yembeera omuntu gy'abeeramu emuleetera okubanga yeesoosowaza ye ng'omuntu physically okiwulidde physically psychologically spiritually nga weesoosowaza gwe ng'omuntu nga weetwala nti yes kati kino kisaana nze kirungi kisaana nze kino ne bwe kisaana nze ne weekolera ebyo oba oli awo omuntu omulala by'atalina kukukolera wabula nga gwabyekoledde. Okay. For you believe that bring yourself first in every aspect of life, in all you do, is self-love. Okay. Princess of Munyoro, how would you define self-love? Okukwagala chichi. Like you would love your mother. You would love your dad. The way you feel when you are like that feeling, that love, you should first give it to your own self, or you know because if you do not, if you do not believe in yourself, many people are not going to believe in you. So okweyagala gwenga gwe okwekkiririzamu chikulu nnyo okukkiriza nti kino kyendi kyekyo sigenda kikyusa. When you accept, you learn to live with something with you, and then you learn to love it because kiba kirina ekiraga. When you accept you are short, you will learn to love your size, your height. You learn to love yourself short. Yes, there we are, because you're short, it never offends you. Exactly. Okay. Naye omuntu buli lwako mukugamba ati gundi gwoli bwoti ne kikuluma, it means you haven't accepted it. That is who you are. Because you cannot love something you do not know. First identify who you are. Know yourself. Know what you like. Know what you value. Know what you believe in, and then love those things. Such that ebintu ebimu omuntu ne bwabigamba nze ne bwongamba ekintu nga I don't believe in it takindya, I will just look on and I'm like mani. So know those things and embrace them and love them. Then you will be able to love yourself. Such that toyirinda muntu mulala kwagala. Teweyagala, but you expect someone who's son to love you. Yes, I mean, omanyi tubeera onogamba mbu bannaye. Olaba gwe kenyini. You have faith. To love yourself. And you expect some other person to come and love you the way you are. Mwagala nyo bagala nga bwe muli. To come and love you the way you are. Olaba gwe yagala bwendi. Nenga lwaki seyagala nga bwendi. Gwenga teweyagala nga bwo. Gwenga gwe nanyini byo. In fact, it is you, it is your character. Byonna byolina bibyo. Mpisa buli kimu. Nena we tobyagala, and you expect some other person to come and love them. It is a lie. First identify who you are. First identify what you like. First identify your values. First identify the things that you believe in, and learn to love them. So you will love yourself because you know yourself. You first identify who you are. Know yourself. And then you will love yourself. Tojagamba nti oyagala kubeera mutono. That is the person you want to be, and it is the person you will love. If you are not small and you are big, but oyagala kubeera mutono, you will never love yourself when you are big, because it is not what you want. Oyagala Farida oli omutono. Kati bw'oba tokikoleredde kifuna n'osigala ng'oli munene tojja kweyagala. Ate onoolaba abalala ojja banyiigira. Omutima gwo gujja kubeerako ekko. Onyiigira abalala abaseka n'onyiiga ababadde balimu ayambadde n'anyuma n'omunyiigira, because you do not love yourself. First identify ebintu ebimu tebigenda kyuka. Other people are genetically big, even when they do they don't eat, they exercise, they eat less. Yes. So you have to first accept. I will never be small. So you know, let me eat my food. Next, let me love my body. First, the most important thing is you keep healthy.
do some exercises, know what you eat, or monitoring naye weyagale gwenga gwe ebintu ebimu byetagenda kukyuka ebitagenda kyuka ku mubiri gwo yigo okubyagala because biri kugwe omuntu omulala tagenda kubyagala because tebiri kuye gwe kenyini first embrace them omuntu bwakulabanga ekintu kyoyina kale yadde si kirungi naye ng'okyennyumirizaamu you do not know how many people you will inspire. Okay. Yes, I would like to sideline with Farida at some extent because, like, honestly, like, just like she said, what way you got to katono kona kalinganga karade and you don't like yourself. Yes, who is definitely going to love you? Tewali no olabagwe nanyini baganda say nanyini thank you nanyini mufu akwata wunyo or something like that. So if you are the owner of the mufu, and you don't want to touch there, who will touch there? So anyway, Omumbejja webunyoro na twe tips is okukwagala. Eno tinomu wati nengenda nerabira. Okwagala kuno Farida genze nakyogera konti oyina kutandika kukkiriza nti kino weekiri. Oyina okwekkiririzaamu, oyina okweyagala gwe ng'omuntu nga bw'ono oyagala abantu abalala bakwagalemu, oyina kusooka kweyagala gwe nga gwe. Bw'obanga teweeyagala, trust me, ojja kubeeraawo nga totegeerekeka kiwulidde nga owulira nga naye kenyini teweefiiringa ne bwe bakugamba nti osobola okukola kino osobola okukola kiri nga gwe naawe tewekkiririzaamu okiwulidde because ebiseera ebisinga abantu abatwetoolodde baneeno abacontributinga kinene nnyo ku bulamu bwaffe bayinza okugamba you can do this, you can do this, you can do this, naye bw'obanga naawe teweeyagala owulira ddala nga wadde byonna babiŋŋambye naye ate ndabira ddala nga nze sisobola. So kuno okweyagala gwe ng'omuntu olina kusooka kukkiriza nti nze gundi siri muntu mulala yenna. Don't try to compare yourself with anyone because if you try to compare yourself with anyone ojja maliriza nga ate weekyayi ojja kutandika okwecomparinga n'omuntu gw'olaba ogambe waliwo ekibulamu waliwo kyeneetaaga okutereeza otandika okubeerawo ng'owanka oyagala okubaako by'okyusa. For example, bw'oba oli mutono ng'oyagala ogejje nolaba omuntu nga munene oga naye naalibadde ng'oli wano mubutono bwange nedda waliwo ekibulamu basinyumirawo basikola bwenti ne bwenti. Ojja kwagala ogejje omalize nga okozesezza ebintu oba oliawo ebitali birungi ku mubiri gwo okwagala okufaanana oli bwe weegeraageranyizaako naye okiwulidde nti Mukama yatutonda buli omu wanjawulo ne bwe tuba tuli baluganda ne bwe tuba tuli balongo even when you're twins ne bwe tuba tuli balongo tuba twawukana because ffenna tuli bantu banjawulo buli omu alina soul eyiye. So buli omu bw'omanya nti tuli bantu banjawulo ojja tutandika okukkiriza nti yes ndabika nyenze ono oba kino bwenti ne bwenti kyendi because there are those things byogezaako kukyusa naye waliwo ebintu betajja kusobola kukyusa. Bw'oba oli munene nga kituufu natural oli munene ojja gezaako okugala ojja kukogamu katono nnyo oyinza n'obutakoga kinene nnyo oba n'obeera just healthy naye ng'ate oli munene. So okweyagala kunene kulina kutandikira kukukkiriza ki kye tuli bukkiriza notecomparinga n'abantu balala nti ndabika nsobola okubeera ng'oli no you lwaki teweekwata ne wejjamu version abantu gye babadde batamanyi oba ne weetereeza gwe ng'omuntu ne weefaako ne weerabirira okiwulidde bwe kiba kyetaagisa nti kati bw'obanga weetaaga kulyako bulungi nze bwe nali omuto nalinga ngaha bwe ndikula mulimu ebintu byenjanga okulya buli lunaku kati nga jjukira obuto mulimu ebintu byemutatera kulyalya naye kati nga bwe ndikula nja kakasanga nti at least ndya bulungi nja kakasanga nti at least nsula ku buliri bwenjagala ebyo ebimu ku bintu binalinga neegomba okukola nga nkyali mwana muto nga bwe ndikula at least njagala nkoleko bwenti ne bwenti. So bw'obanga okuza oba bw'obanga osobola okwetuusaako ekintu kyagala kyetuuseeko lwaki olinda omulala akikutuuseeko ng'ate gwe naawe osobola okyetuusaako. Leero waliwo omuntu omu aŋŋambye nti ku Valentine's Day agenda kwegulira ebimuli kati nenseka kanyumidde nnyo neŋŋamba okay some people babeerawo ng'alinze ye bamuwe naye nga ye kennyini tasobola kukola ki kwewa kimuli ekyo okuba essimu bano abahampas n'okola order n'obawa address yo Farida Valentine's keetuuke ne babideliveringa and you are surprised. Oh my God. I'm not actually not surprising myself. I'm making myself happy that basically I'm supposed to receive flowers on Vals so nze wadde oba
wazimpadde it's okay Your own nzewadde Valentine. Yes, you're appreciating yourself. Okugwajja ovudde biki byotuuseeko. So nengamba yes. Nti ebiseera ebisinga buli wetuddawo tulindirire batuwe tugetinga disappointed. Nogamba ye kale gundi badde musuubira okunkolera bwati naye takinkolera. I thought Bamubira kikole. Anti oyinza n'omusuubira ye nga tamanyi n'omusuubira. So that's why like hey. But Farida watugamba lwaki olindanga boyfriend akutwale out. Gwe tosobola kwetwala out. Farida. I was like yes. Most people baba balindira boyfriend antwaleko out. Antwaleko mukafaka enjawulo like tulie ebintu abambaga nja kulya ebintu byendudde n'okulya oba byembadde siryanga nako okiwulidde naye gwe bwe weetwalayo gwe ng'omuntu kiba kitegeeza nti naye weyagala owulira ddala nga yes weefiringa noga nze neetutene neegulira emmere naye oli azibalabalaba ezo balibadde zina kyezikolekyamaanyi oziri ozibalira nozibalira si byakuleeta n'osongamu fooko n'olekaawo ne wano kuno zibeera zizo but basically I feel like this generation is moving in a way that you find that girls twagala nnyo otuwa whereby it is not yes tuanyo ku receiving wing nenga nze nzikyentesa kyendaba it is not a bad idea if I wake up one morning and I'm like instead of okulinda bawa ngangulire emotoka kansonde njegulire oba instead of waiting for my guy ku vows okungulira ebimuli if I really want to receive flowers that day yes because by the you may think again and after he's like hey babe really you wanted flowers ochitegera so before you know which name katwaja wemize okusaba ebimuli but Farida beko nice Farida kati chiri wamulira fa bafirike tulina kwagala bimuli tuleke okukopera oina otera nnyo kwogera n'otugamba bakiwandiika wa kati tubuli bakiwandiika wanti fa Africa tetulina kwagala bimuli nga tuli ba agriculturists sunflowers. As far as I know, the crop. Farida natandise tudulira. But Farida is another buli mwezi enda kwewange. Sunflowers. Kale mama. Nenga juki we are still discussing self-love here at the snap talk wano. By the way, tutunaweza kutiviza bulinjo. Tuliku Alternative Uganda Facebook page woka. Atinga gwe munaffe gwe ali alaba you can share a link and we join in the conversation. Guys, Vows is very soon and besides guno mwezi gwa February bane guno gwe mwezi gwokka we tukijisa nnyo okweyagala mu mwaka we tulaga nnyo gwe batongoza mweyagale gwe batongoza. I love the fact that you know Vows is a Monday ntumide kwa mwenna nga musubire bulinga temugenda bifuna fe tubadde ba tactic ebimuli byegulire no wetuseeko ekimuli bw'oba oyagala mu kawayini kukola order babirere nawe berenga ali surprise ogambe oh my god weyamuwesimbuze but Lydia, you're still sharing with us. Yes. I was the first point I mentioned was not comparing yourself with any other person. Kikuyamba nnyo okweyagala gwe ng'omuntu buli wokkiriza nti nze yenze sisobola kubeera muntu mulala. I can never be this one. Muntu alaba akateeteeyi dress nga kanyumidde ku mubiri gw'omuntu ne weerabira omubiri gw'omuntu ng'omwana muwala akambadde n'anyuma nawe n'okubyakubyam n'omanya bajeti y'okasobola okukagula ne weerabira nti gundi oli yakula bulala n'ogenda n'okagula baaba n'otunula n'agamba kale lugoye lwa bbeeyi naye terumunyumya ekyo bayita what I ordered and what I received. What I received eba yeeyo nti teweemanyi omubiri gwe togumanyi gwe walabye lugoye comparing olugoye olwo nanyumira ku mubiri gwange. Omuganda wange ekigambo kyatera okukozesa naye ndowooza kankireke tuli kumpewo kankireke kikoze kivoola bwekiba kigola kireke mu mbejja. Abantu abamu bw'oba nga teweemanyi gwe ng'omuntu ojja kumaliriza obuze olugoye olwambala oyite ku kkubo bagale ne mu butuufu tonyumye otandika onnyigira akugambye nti tonyumye ate nga akagoye wakateseemu sente. But it's simple logic. A cloth that looks nice on Farida or Lydian can never look nice on me. Like not every cloth that baneba because look at our sizes. Ochitega kale olumu just tunyegana watali nsonga. Oli akugamba my dear akagoya noga abantu nabawala nakagoye kanga kalabye nga kabbeeyi akatawa ampulirako ennugu. But by that's part of not loving yourself. Yes, exactly. That is part of not loving yourself. Well, just like Farida emphasized earlier, she said, identify yourself. Ate olugoye olutakunyumidde naawe oba weeraba. Naye ebintu bino ebyokwegumya bibi nnyo. Bw'oba wakanga nawe teweenyumidde. Don't expect kunyumira fe abakulabye ku kkubo.
Kituufu. Ogenda okuvaako nga naawe olaba leero bannaye ebyennyambadde naye kamale gagendera waawo. Naye n'osuubira mbufe kati abakulabye tujje tubikkirire amazani gamba bambi you are smart ani akugambye. Anti ate kati there are these people akugamba you are smart naye naddala oli naga nembutuufu teyanyumye. Oshulide naye nga takigambye direct nti you're not smart. Kituufu. Oli ajjalaga nakuwana banaye onyumye naye nga ate bwadda wali mukakubaga nembutuufu kibuzeemu waliwo ekitatambudde bulungi naye kiddayo ku gwe ng'omuntu olina okubanga weemanyi olina okwetegeera omubiri gwo tolinda muntu mulala kugamba nti olinga oyo ekikabo kiti ne bwe kiteze kunyumira nedda gwoba omanyi ebintu ebikunyumira because oba weeyagala omanya ebintu ebikunyumira omanya testi yo nomanya nti ze kino bwe kiti ne bwe kiti kiŋŋenderako kino bwe kiti ne bwe kiti nkyagala so si kuva eri n'ogwira olw'okuba olabye gundi akikoze olw'okuba olabye gundi ayambadde olugoye bwe luti oba lwakuba lwe luli ku mulembe olw'okuba olabye mwana mwalonda ayambadde enviiri za pink. Imagine how I will look with this hair. So if I want to copy Teangel, nengena nenda kwenda ofu. Zinenviri zino. Imagine how I will look. Farida, thank you so much for appreciating my hair. Nakosiwabi. Abadde asimambiriza abadde tanvuma. But naye another thing is bobanga weyagala gwe ng'omuntu omubiri gwo gufeeko weefeeko olabike bulungi tolinda kugane munnaye kyenyinga kizise weefeeko bannange bagambe waliwo omuntu emu yangamba ti olubuto lwange tugeze naye sijja mwogera olubuto lwo lukugezeeko kola ka physical nezo osale ku masavu osale ku masavu banaye weefeeko bw'obona olinda omuntu omulala akugambe okiwulidde ayinza okikugamba ate n'onyiga naye mbutuufu nedda naye ng'ate ggwe ng'omuntu osooka ne weeraba omubiri gwe ogwagala otya because bw'obanga olina shape y'omubiri gwe gy'oyagala okiwulidde ojja kukola olabe ng'otuuka oba ofuna shape y'omubiri eyo gy'okola ki gy'oyagala gezaako okukola ku ka exercise osale ku masavu obeere healthy okiwulidde oleme kubeera ng'ate walina shape ennungi naye ng'ate ebintu bigenze bikola ki ebintu bigenze bikyuka gwe kennyini okweyagala kuno kutandikira ku ggwe bw'obanga owulira nga bw'obanga oyagala okulabika obulungi weeteekemu kasente tolina kugamba nti kale bajja kungulira engoye kale nja kusaba kino nja kusaba ki weeteekemu otulidde sente gye weetaddemu tekuluma ogikoze bulungi nnyo lwaki etandika okukuluma okugyeteekamu waliwo abamuntu ayagala kotekamu sente naye nga talina mwana talina buvunaanyizibwa bwonna buli awo naye nga ne ssente okuzeeteka okwegulira kagoye akeetuuseeko ng'omuntu labye ddala nga gwe bakutte oba labye ddala nga gwe bagenda okujja mu ki obulago so bannaye bamikwano nyongera okubakubiriza bannaye twefeeko bwe kiba ng'olabye akagoye akalungi bwe kaba nga kabbeeyi sonda okeetuuseeko because omuntu bw'anaalaba omuntu ng'ayambadde bulungi olina class eyo olina class eyo gy'attractinga waliwo omuntu akola naga omwana ono olugoye lwe ayambadde bulungi sigamba nti engoye ez'ebbeeyi zokka ze zirabisa abantu obulungi olwayinza okuba agasse ebintu bye mpolampola bw'ati naye nga tasobodde okuvamu ng'akola ki ng'alabika bulungi so weefeeko gwe ng'omuntu lya bulungi okiwulidde lya bulungi weebake funa kutulo otumala bannange leka okujja nga amaaso muntu funa kutulo otumala oleka okujja nga amaaso gazimbye wano nga alina engeri gyakiyitamu okiwulidde so okwerabirira kuno okwefaako okumanya gwe ng'omuntu biki ebikunyumira oba biki ebijja ku mubiri gwe waliwo angambye wano inbox Mumbejja agambye is not worrying about people's opinion part of self-love. Waliwo abantu abamu abakugamba ekintu ng'olredi naawe okyemanyiiko oba ng'olredi okirina nga tekisobola kukyuka waliwo ebintu ebiri ku mibiri gyaffe nga tebisobola kukyuka okiwulidde akantu kano eno tekalisobola kukyuka kano akawumi nzija mu mbozi Farida sewagambe Farida abatugambye akantu kano naawe kalina naye katunyonye Farida oli agambye is not caring about people's opinion part of self-love. Yeah, it is to a certain extent. Yeah. Okay. Because the people will always be there and people will talk. But what matters is how we react to people's opinions. At times, you do not need to be reacting on whatever everyone has said to you, whatever everyone is throwing at you, and then you react to it. But at times, ojjamu ebyamakulu. No gamba baba ngambi njogera bobi could be.
go and practice speaking politely. The reason why we have mirrors at home is not to use them and look beautiful. At time is to use those mirrors and practice public speaking, practice speaking politely, and then you understand how you speak to people and how they feel. Most importantly is that when you practice empathy, you can know because now tonyumirwa. That is being empathetic. Nti olina mbogoledde kitegeza bwaba yangambye ndi road could be true. Bameka abogedde statement yeyo. Is it one person or everyone is complaining about it? Then it might be true. And then notandika okunoonya engeri lwaki ekireetera obuzibu bwonna nti omuntu agenda kugamba and okitwale personal olemena kulowooza ku solutions how to overcome oba okwetereza how to become a better person. Yigira buli omu akikwogerako buli omu akigamba onyiga bunyizi ate nga you would actually welcome it. We welcome negative criticism because it is how we grow. We can't be taking in positive criticism every time. All the time, Yeah. So negative criticism helps you grow. Positive criticism ekuyamba kwekkiririzamu. It builds confidence in you nti kyenkola kituufu oba kirungi. Negative criticism helps you grow kukyusamu. Kibangambye kino kibi kankyuseemu nkole wano kaba kankireete bwenti kireeteremu eno ango. So opinions z'abantu teziŋŋaana nze kweyagala. For as long as I will determine what you have said, whether it is important to me or not. You can actually throw your things at me and I'm like, ebyo tebinkwatako. Yeah, you will be like, you see, when people enter your life and you allow their opinions to weigh on your shoulders, bagenda kupokinga kuso kutandika kungato zoyambadde badde kungoye badde kumusajja gwoyagala ne kubaana bozaala. And they will always have different opinions. Yazaala agaana gaddugavu oba yabajjawa abaana tebamufaanana because kati ate buli kyeboogera, the more you allow people's opinions to come in your life is the more it is going to affect you. The more they overallow because and also we have these people obanga nga buli kyofuna tekimusanyusa nga buli kyofuna ayagala we opinion ye ayagala abeko kyayogera ayagala agamenti nedda ayagala abanga ayagala okulaga abantu nti akumanyi nnyo naye nga ate omuntu oyo ebiseera ebisinga amanyi ki kyomuwa okumanya obuzibu bwebwo nti abantu balowooza nti bakumanyi. Yes, most times people know what we allow them to know. Because in Zasalawo nenkulaga, I can actually show you the wrong side of me and you think that is me. Ngate mazima tusiyenza. So abantu tubalaga kyetwagala balabe. Tubawa kyetwandyagadde boogereko so tetubawa kyetuli. Because ebisinga obungi tubyesigaliza. You can't allow the public to know you all. And no one should claim they know you because you allow them. You either giving them the wrong side of you or the good side of you. Yes. So okulimbisa omuntu nakkiriza and that is your character naye nga mubutuufu si yeyo. So nze ebyo bya muntu gundi mumanyi nnyo oyo bwatyo ne batebikola. People's opinion don't matter to me. Naye abantu bayige how to love themselves. You practice boldness in public. You see, boldness is like building muscles. It takes time and exercise. The more you exercise, the more your muscles come out and you look good. And you get embavu. And nofune embavu abakazi abayina sente bakulyawo. So so boldness, the more you practice boldness in public, is the more you are going to gain the boldness in you. Nti omuntu omulala tagenda kupusha tinga down because alaba nti oyino sirika, you are taking up their space. Always be on the table and take up your space. Don't allow other people to speak for you. Never tell Teangel badesa bonjogerero kino. You talk. Always speak out. And allow yourself to make mistakes and take the process in which you are learning and learn the process on how you learning these mistakes, you making them. Don't ever force things to be a chap because tell muntu mwene nsi atakola mistakes. Do your mistakes and take your time. Take your time and love your mistakes because they make you who you are. They shape you to the person you are going to be. So make those mistakes as many times as you can and learn from your mistakes. Because when you make mistakes and don't learn from them, it is wrong. Yeah, very Make those mistakes, take lessons from them, and then move forward. No one is perfect. Thank you very much, Farida. In my opinion, I'm thinking, before we look up to someone, like, before you say,
Farida inspires me, Lilian inspires me, Anita, or Teangel, whoever. I think you're supposed to inspire yourself first. Like, you're supposed to inspire yourself first in a way that, just like Farida stated right from the start, identify yourself. Know your strength, know your weakness. And after you have known that, by the way, that's part of loving yourself, because you find that before we date people, you first know the person deeply, you know their strength, you know their weaknesses. So you fall in love with this person because of money, you've accepted them the way they are. So same thing with us. Let us know our strength, our weaknesses. Inspiring. You have to inspire yourself first, even before your parent inspires you. Look at yourself. Okay, tabu yangu ila ndi mumpi. Okay, yes. Nekatu wanabampi bayitawo batya. Oba you get it. Wanabampi bachikola batya okubera maybe to be successful. Nogamba katika example ya DJ Roger. DJ Roger is well known. Who doesn't know DJ Roger? He's kashot, he's a guy, tayamba high heels muzimongena nako. But he's eating, you know, ali chikuba, so you're like, okay, Ola DJ Roger jali nange tension. So Ola chikuba, you know, and I do this. So basically, this whole thing of loving ourselves. Oh, DJ Roger njikiza statement emu mwana yangamba mbochimanyi nti some men deep down in their hearts they wish they would put on heels. Oshegera, by the atenze kusobola. Kana kankayise sirabangayo musajja mumpi. Musajja mwanviye matira nga musajja mumpi, abasajja bampi be matira. No offense, but just a commanding kai service. Do you know why those guys, they identified themselves and they're like, okay, we are short. People would like to bully us. Katwana mugezi we matire, nonya sentezo, oja kuyitawo. Tuwideko King Weasley ya Spirit FM tumideko nyonyo mkwano gwango yo banaye. Mumpi. Mutumideko just nga mkwano gwangi. Naye engeri omugase ku statement yaba ngamba. Nenge chiriwo, like this whole thing what we are trying to show you guys. Self-love starts within. Exactly. We are not perfect, we are human beings, and mukama takola nso bichonera kya kuteekako teyakikola mbu oba nagamba mbu anedaka ono kamufule bulako no mufule brown no mufule white. Maybe amanya ojafuna amagezi age bleaching awe bleaching. You never know. Oba maybe amanya nti gojja kubeera contented ogamete nze ndi team Bettina Tiana, you know, it's black all through. So guys, let's learn to accept ourselves just the way we are. If we can be creative, no gamanti kati ndi muddugavu ne maybe kankwate ku kizigo wano njala bikaye, but maybe I look enticing. Please go for it. Wachigana sigala yo wabulaka. I mean, still life continues. We are still discussing self-love. Tell us what you think. Comment where you are, where you're watching from, and tell us what you think about self-love. Gwe oloboza omuntu yandi expresses that self-love. How would someone show that they love themselves bongabo? And gwe nawe gwe aliye alaba banaye. Let's learn to support our friends. Yes, as you practice self-love, ate tunyigiriza mulala. Mbogamye mbwa nze Farida yamanyire, ize tebamanyira ne muvuma nze neyagala nze ngaze. Please. But still on that same note, ngenda kudewo Omumbejja we Buganda omobwati. We are still discussing self-love. If you think accepting people's opinion is a way of showing self-love, and I believe you discussed and yes, I understood, because just like Farida said, it can be either way. You can either accept or not accept. There are things omuntu byayogerako byawerako opinion naye nga tebisobola kukyuka. Ebintu ebiri ku mibiri gyaffe ne bojja ne opinion yo banaye tebijja kukyuka mpozi ng'ogenze ne bakola surgery okiwulidde naye ate mulimu ebintu oluusi omuntu byakola ne baga gundi oli bwoti ne bwoti ogenda okulaba nti abantu nga 7 bakikugambye sooka otule wansi weebuuze okay kino kyeboogedde kituufu esooke weefumiitirizeemu osooka otandika okujjukira ebintu ebibaddewo byonna bennanga bwe bitambudde nti bw'ofuna omukisa abamu bayinza okugamba nti oba oli bwoti ne bwoti singa otunuulira ebbanga lyozza okikola oba singa otunuulira engeri abantu gyozza obayisaamu so naawe weefumiitiriza munoga okay ono bwe mukola bwenti ne bwenti kino kiba si kirungi because kyenkola munnange ebiseera ebisinga nze saagala bakinkola yes so bwe weefumiitiriza munalabeerera nga abantu bazze bakugamba nti oh you're this and this kola okulaba nti okyusa ekintu ekyo because mulimu ebintu ebitasobola kukyuka naye ate mulimu ebintu ebikyuka waliwo ebintu ebimu ebijja oluusi olw'embeera kati for example waliwo ebintu ebitutomentinga mu bwongo bintu nebikumalako emirembe kino owulya ddala nga tolina mirembe kati omuntu n'agenda ajja n'aku-approachinga nga mu butuufu toliiko n'ogenda omuddamu bubi okiwulidde kati for some people bwe gubanga gwe mulundi ogusoose okulaba ajja kitwala nti ye gwe oyo
ajja ku defining ati omuntu ono ali bwati ne bwati omuntu ono ali bwati ne bwati so nga ate oluusi bw'obanga olina ebikutawanya ne weewala oluusi okwogera oba osevinze ebintu bingi kituufu because ojja kwogera ebintu ate bigenda bikufuukira ekizibu batandika okudefininga mu ngeri endala gy'otaali agadde kuwulira naye ng'ate ekituufu ebintu bino bituukawo olw'ensonga oluusi toba bulungi oba tobeera okeba waliwo ebibeera bikola kyebibeera bikutawanya so bwe bakugambanga nti oba oli bwoti ne bwoti weetaaga okyusemu wano na walo kituufu ebintu ebimu olina okukkiriza nti yes bano abantu abatwetoolodde balina kye bacontributinga oyinza okuba ebintu ebimu tosobola byemanyaako tosobola kwemanya nti oli bwoti ne bwoti naye ate bano abantu wana wabweru abantu nga 7 because abantu 10 tebasobola kubanga boogera ekintu kyekimu that means ekyo ekintu kibawa ekiri so you have to work towards changing ekintu ekyo ekibi abantu kibabeera bakoze ki abantu kibabeera bakugambye so people's opinions oluusi zimataringa because waliwo ebintu nga bwe nkunyonyodde nti weetaaga obikyusemu naye ate waliwo ebintu bye bakugamba nogamba nze ate kati neemanyi ndi mulala nnyo kuki abantu kye banyonyola kituuzayo wali ku bantu abagamba nti nze gundi mumanyi nze I keep telling people nti omuntu oba tomumanyi wabula oba omanyi ekyo kyokka kyakulaze oba kyakuwadde okiwulidde tuyinza okuddawa neno ng'omuntu yakudescribinga mu ngeri ndala naye ng'ate ekituufu kyoli kirala because waliwo omuntu ayinza okujja n'agamba Tenjo nedda ali bwati ne bwati oba tenja ali bwati oba tenja akola bwati ne bwati naye ng'ate omuntu omulalaga ate Tenjo goyogerako nga mulala nnyo okiwulidde so ebiseera ebisinga we all perceive things differently yes ebiseera ebisinga oli ayinza okujja n'ayogera ye kyawulira kyalowooza because there is people abakyawa abantu n'agamba omuntu otalina kyeyankola naye ate simwagala takwagala naye nga tetulina kye wamukola naye nga tono omulalaga banaye this person is very nice omuntu ono banaye mulungi neetaaga omuntu bwati ye banaye nali nninda kyokkusanga okiwulire naye nga ate oliyo engeri gyakunyonnyoddemu takwagazisa na muntu mulala yenda ku associatinga naawe I was surprised I think one day back guy ngangamba banaye kikunjagaza oli mukyala mukaka mukyala ndende and you're like oyogera kunze Farida bikobere Omumbejja webunyoro oba I was surprised. Can you imagine? She was surprised. No, when you but sometimes, right, I find that you are something that you are, and it's other people. Like someone can say, you are so kind, you feel like I'm not even kind, but people, because at the end of the day, you're kind to people. You can be kind to yourself, but usually it's with people. So you find that for you don't believe necessarily that you are. Nenga church to fetch so oli mukaka mfaridi. Era oli waliwo omulala yinza okuga nedda. Omuntu ono ali bwati ne bwati. Kala tenga bwawulira oli nga ye atanyonnyola kirala. Nembo olabika gwongera nina gwenjogerako yono yegundi bwati ne bwati bwe yakula oba muwanvu oba mweru natandika okudescribe oli naga ye nange yoyo gwentegeeza naye nga ate yalina kifaananyi kirala and people should set boundaries and respect your boundaries and say no when you need to say no. Don't allow people to overcross your boundaries because abantu bajja compromising. Never was setting boundaries. Setting boundaries is one essential of self-care. Like you set your boundaries and don't compromise for anyone. Yes, and Farida waliwo ebintu ebimu bagamba nti kati Tenjo tasobola kukola kino Farida tasobola kukola kino Lilian tasobola kukola kino ng'ekyo bakimanyi naye waliwo omuntu ono nga oyo ye nedda nebo kiba kizze kitya tukimanyi kino jjajja kikiriza because ye talina boundaries talina nobody actually abangi we basonga naga nti wano naye yagenda bugenzi bagamba nogamba tetwetagana mubuuza tukimanya ajja kukiriza. But at the end of the day, one thing I want us to believe that we can never please people. Oyinza okujja wano, we are 3, Farida, Tenjo and Lilian. No kole chintu. She gets impressed, I'm disgusted. She's like, I don't really care. So the thing, this whole logic what I'm saying is you can never impress everyone. Auntie, yes, so you don't have accept to that work some to people will impress not people. like you, will like you, and others will not like you. And it is okay. In this world, someone will hate you. Sometimes ngayanga kulaba n'omulundi gumu omuntu akulaba n'atakwagala and it is okay. It is energy. And you do not force people to love you if they don't love you. Don't force them. Ate tokola bampane, don't be a people pleaser. Don't overwork to please people. Ogenda kufa.
You want everyone to oh like my God, you. it's so hard. Not important. Like guys, you want to be a people pleaser nga buli omu akwagala. So gwe tokola kintu kululwo. You do it for other people because oyagala bakwagale. Oyagala baku appreciating that thing. And actually there are times when you take decisions because you want to please other people, but odayo mu nyumba enoga nokaba walinze nzamba nkaba kati odayo mu nyumba eno tulasoka mbutufu sali koza kintu bwe nze mbangenda kaba nkabe. If it needs saying no, say no. Because ebisere bisinga buli wetugezaako pleasing abantu abalala batuuka ne bakunyigiriza okiwulidde oli ayagala omukolera ekintu nga yes you have to do this naye nga mu byaddala bwe tutuula wansi mu byaddala si gwalina okikola but because ye ayagala awulira nga ayagala ekintu ekyo kiggwe oba ayagala okikole you have to do this. If you have to say no manya ddiro olina okwogera no mala ddiro yes bwe kiba nga kikunyigiriza gamba no I'm not ready to do this, I'm not and going to do this. Don't ever be afraid to let a toxic person out of your life. Bwabanga akumalako emirembe mute bwaba boyfriend wo mute bwaba bawo mute because what is most important is your peace of mind. Bwabanga akunyigiriza banaye abantu abave mbulamu bwabe. And there are people Farida, if you have those toxic people around. There are these people who are ngayagala pleasing that guy waliwo abantu abamunga oba oli awaludde nga tannafumbirwa kati ngaafunye ono gaya gamba ha kamukolere buli kimu kyayagala ajja kumala akoleki ampase notandika okukola ebintu bye wali wagamba nti sirikola nti nze sikola kino sikola kiri sikola kiri sikola kiri kati I will give an example of me nze sikuba kibaala. But then you get a guy nga yakuba kibala ayagala mugende mu kibala ayagala mugende mu kibala naye nga gwe oli nja kutwala yoko mweru tetwagala mulamu there is guys ngagamba no ebyo tebinyumira waka binyumira mulamu afa jale megenda nja kutwala yoko ama teweraliikira nja mutwala. I'm like nze nganze mwe bigesikola binagamba nedda at least ekyo kakimpiteko kankireke kigende okiwulidde kanyumirwa omuziki gwange nganguliriza waka naye ate sijja kola kisijja wala genda bwe so nenga anti okay njageza ko pleasing akangende nenga nze deep in my heart mpulira ddala nga ekintu ekyo sikyagala tekimpa mirembe so tokola pleasing abali bye baagala. Love yourself first bono yagala ojja kusobola okufulumya that love ojiwa omuntu omulala okiwulidde at least wesoso wazeeko mu bintu ebimu ogambe yes wekulembeze mu bintu ebimu nga tebetaaga kujjukiza nti it's actually supposed to be all the time. By the me in life all the time I come first, even before positivity I come first, then hold on to the positivity and then life continues. Then I'll actually tell you that's how God created me and he prefers me like that. Yes, like tukuita kwegumya but at some point chiamba in a way that you are not turned down. Mujukana tuli primary high school ngaba nabakubulinga. Yes, banga it's all about identifying yourself and knowing yourself. No maya katinze wano pita obano sita. You get it. You find that omwana yatoloka ku somero, you know we come from different backgrounds. Oli agenda toloka bamugoye kusobe bamuchusize. Gwogenze kweno influence because you know you want to fit. Omanye wamwe instead of you would have thought through and you're like okay nze najjanze ka ku somero wano nemanyi lwachindi wano we baba bagoba school fees nze bangu babalishi baba bagoba you get it. So me I think you should always put yourself first. In whatever you do, you're supposed to come first. Yeah, put yourself first. Where was there going on? Yeah. Chiwulikika kityanga bakwagadde because tosobola kugaba kyotayina tojja kulimba muntu nti omwagala nenga nawe kenyini nyini teweeyagala teweefa ko naye gwe oli bizo matis bana amasima matofu nze nkubulire nkwagala era nja kwagala olubeera nenga nawe teweeyagala oba ofekinga stop living a life of pretense stop faking like otandise okulimba obuzabuza ogezaako kuba eno neeri weebuzeebuze nenga in actual sense nawe omanye ekigenda mu maaso mubulamu okimanyi nawe teweyagala naye oli busy oyagala ogabe that love nawe gyotayina because you can't give what you don't have. Already teweyagala kati ogenda kwagala otyo omuntu omulala nga nawe teweyagala because okwagala kuli kwogabe eri kutandikira ku ggwe okyudde bw'obanga tosobola kwekolera kintu kirungi bw'obanga tosobola kwekkiririzaamu kati bwe mbanze sobola kwegulira bimuli lwaki naali kugulidde ebimuli really because right example nze kenyini sobola kwegulira bimuli. You expect me to buy flowers to another person. And when I like guys, you know that abasajja bo besosa.
guys love themselves even more. Yes, but us girls for the girls obera onolindirira bakolere buli kimu omwami akolere kino njaga muntu atwaleko out. I'm craving. Wewe twala out obatgenda sifuna table yo reserving egula choyagala oyagala kuyagira bannaye twewe ebitibwa. These things of going to your statuses manya I'm craving this, who can buy it? I'm craving ice cream. I'm craving ice cream of 5,000. You cannot buy ice cream for 5,000, and then you go to your status and then put there because you know guys are going to view your status and one will offer. Definitely one will. Mwesiza level bana bawala banange twemazemu ebitibwa. Farida wembanyi nache craving da nechiteka kwada ku status yange bwoba tosobola cheko. Maybe I'm letting you know that I'm craving ngina che. You can't let the whole world know what Farida, there are these people angatasobola gamba guy went njagala kulya kino banjagala kiri nagenda ku status nachiteka yo ngachimanyi that guy over that boyfriend of hers ajja kiraba ki muntu usema lwaki toshiteka mu inbox ye ngatache mugamba direct ateka ku status mu inbox kati fe nafu ababiraba ebyo naye bannange because naye kantu ka mutwalo komitanto osobola ke tusako as a girl, as in at least gendo gwewolo omutwalo kyetuseeko otugambe bugambi nina amabanja munsaba kunsonderako naye ebintu bino ebyokugamba ngambo bana I'm craving this abana bawala bitusiza wansi abasajja tebakyatulabira mu ddala. Before we start into the comments, Farida, do you know that some people tend to get obsessed or maybe by the what comes out if you don't love yourself, you're going to get obsessed with Farida. Let me give an example of Farida. You find that you're obsessed with Farida. You want to move like Farida. You want to dress like Farida. You want to do everything like Farida because you actually don't love yourself. You feel like you'd have been a Farida sometime. No, so the end result, you don't know who you are. You don't know who you are. You want to live life. Yagala kulivinga life yoli gwe jotali, chotali. Because mukama yatutonda nga tuli banjawulo. So oyagala kubeera nga Farida naye ate sigwe ye. Bw'omanya nti nze sinze Farida, siribeera Farida, awo ojja tandika oku appreciating gwe ng'omuntu. Oku appreciating kicho. Gwani. Era bwe weemanya gwe gwani, tosobola kutandika kwegomba te kulivinga bulamu bwa muntu mulala bw'otali. And then let people feel their feelings. You know you are not feeling okay, but again you deny. You pretend as if everything is fine. Feel what you are feeling and allow people to help. Sometimes you don't know. You are feeling some type of way, but you don't know, so you don't know. You can feel how you're feeling. Yeah, was set again. That's money. No. At least kirizant something is wrong with you, because community kwetolode can identify something is wrong with you. But before you identify something is wrong with me, I already know something is wrong with me. Before you change you identify something is wrong with me. I already know something is wrong with me. By my moods, my attitude, the way I'm talking to people, I know something is wrong with me. And that thing does not just come out of the blue. No, there was a spark. Something is sparking. So you do not say, no, you know that something is wrong. So you feel your feelings and look for solutions to those feelings. Sometimes they are bad feelings. Look for solutions. If you can't, let people help you out. Because what do you mean, Yuda? Like you've said, if I can't let people help me, you find that all of them Farida. Farida. Get the one boyfriend. Why do you call them better halves? It is because who calls a boyfriend a better half? So get the one boyfriend. Farida, who calls a boyfriend better half? But before that person becomes a boyfriend, as Sooka said, singa kubera mukwanogo. Bana mweka tugene mu comments kwanza let's dive into the comments. Before you take us Lydia, not your outstanding comment for you of that day. I will. Thank you very much for watching. Genix Pro, thank you very much for watching. Your comment Omumbejja kwange eri mu Luganda nyinza okusoma ano. City, my sister, thank you very much for watching. I salute you. No man to me bisagamba na endo that for purposes of self-love, boba mompi ngobola mbwense. Then don't hang out with tall people. Manya level yo tambule ne bampi banno. Otherwise, when you are short, then you date a tall lady. Your wife may meet her hobbies ne bamugamba ambushira. Wazala domwana ngakuze. Yet you are
Yet it is your husband they are seeing as your firstborn. So, anayera baba kisusiza because omuntu ne bwaba mumpi fese ebeeraga nti mukulu. I don't know why comments z'omwami ono eba yezo zinzito. Fese ebeeraga nti muntu mukulu naye ebyokugamba nti ate abagambye ntambule n'abampi bannange abagamba ng'akuze ati nga fesi ya mutu obeera okisusiza nze just know waliwo kakwanika ng'akambi naye ngagamba naye oli mumpi ngagamba obadde oyagala nkwanulire kyotatuuka nti wayinza oyagala mbeere muwanvu mbeere nga mbikwanulayo eyo bwe gyotatuuka so ye yamanya nti mumpi oba muvuma oba mukola ki she accepted she's short and it is okay she embraced it so abantu abampi mubateese nnyo mweno discussion naye Auntie, there are people who feel, by the way, I'm a short person. And anyway, nze na positive vibes. I don't know when it has made me feel some type of way I'm short because of course ngamba you're short nyakwa it's okay kasaba tera inchi zenga teziwera so njakwa bakiri bwekitenjo buli muntu kunsi kuno bwaba ko kyakusinza nawe obako nekyo musinza nti oli bagamba nti nkusinga obuwanvu ngomga nange nkusinga obumpi because toli beera mumpi nganze nkusinga amasa mane nange nkusinga amasa amatono nyizo okuba gobye byolaba nze sibyendaba yes kyabali bagamba munera gwe olaba eri obusuka ekkubo. Naye nga Omumbejja somereyo other outstanding comment because we are out of time. Mukulu Norman agambye empumi mu Luzungu I think a bonnet if it was a Mukulu Norman. Mukulu Norman tukutumiddeko. Simanyi na kumanya naye agambye wano waliwo byosobola okukyusa wadde nga biri ku ggwe. NBA but for example, have you seen omuntu w'amalibu ng'awuuta obuugi ng'ataalirako buli maawa ng'abatanyuma? Therefore, for purposes of self-love, one can at least buy artificial teeth, otherwise teri mapengo ayinza kweyagala. Every time abeera ayisaamu olulimi mu malibu n'ofekitiibwa. Evanism, thank you for watching us. Mwebale nnyo abaana ba Kyambogo. We love you very much. You're always on Snap Talk and keep those comments coming through. Mujja mu inbox wali wayogeddewo oti. So thank you for watching us. Njagala wabeera wansabira gundi omwami Project Mix comment ye. N'okweyagala nga tolinaamu kasente nakyo kiba kika. Gendo nonye kasente. Okanonya Teangel Farida. No. Gendo okanonye. Gamba ziyinza okulwawo okuwera. But there is no way you can look for money. Ozifuna naye nga si nnyingi. Naye ng'ofuna butonotono. Oba bwennyini bw'oba okozesa weeyagale. Yadde ofunyayo kambabuulire. Yadde olinayo mitwalo 10 totya kugenda ku KFC. Waliyo streetwise eyogumu ekitundu. Tuula neyogumu ka streetwise one. Streetwise one. Okatumi bakuwereko ne soda. Omala otambule nnyo. Ate obeera otudde n'abaguze eyasatu. Omala oweerire. Tomanye by the aguze eyasatu ayinza okwanaga can I join your table? Before you know it you become friends with someone who will buy you next Before time. Before you know it you do not pay. You know, now you can KFC order with cash so you will still pay. But guys, thank you very much for watching, you guys. I'm very sorry. I don't know if I'm sorry, but thank you very much for watching. Maria Vianney, thank you very much for watching. Mirembe Mebo, thank you very much for watching. She's watching from Dubai. SC, she's watching from Dubai. Liz Ibi, thank you very much for watching. Cherry. City, thank you very much for watching. Yeah. Ramla, thank you for watching. By the way, Ramla is on my first beat, so she decided to come and see how it all goes with, with her makeup. Thank you very much for the makeup, Ramla. But to discussing guys, me, why I believe in positivity, I'm very much obsessed with self-love, honestly. No matter what, njagala nnyo family yange n'obulamu bwange, but even before my family, I swear, I come first. Like, I prioritize, I always come first. I'm my number one fan, yes. I love myself. I love my surrounding. Era still, nze surrounding yang nze gwe nsinga okukwagala. Nze era mbera ngamba Katonda I'm his favorite daughter. Like neteekawo nnyo. You find me. These guys know me. You find me that nja kwetuka ne wane. Ye banenga I'm smart today. Like just nze neteekawo nnyo. I won't wait for you to praise me. Mwabanda asindala bayagamba ndi smart. Ne emya ina I'm smart. But Omumbejja, tell us your akatale keka as time is running as we go. Encourage these guys maybe teach them how to love themselves. Okay, we've taught them, but akatale keka about self-love. Oluusi tuba n'ebintu ebitutomentinga
ebitumalamu amaanyi naye gwe ng'omuntu bw'obanga weeyagala ebisede waliwo ebintu by'olabanga osobola obiyitamu okiwulidde negative thoughts sooka oziteekeko wabbali otandike okulowooza ebintu ebirungi otandike okulowooza ebintu ebikuzzaamu amaanyi otandike okulowooza ebintu ebikutwala mu maaso otandike okulowooza ku bintu oba oliawo bye waalyagadde okubeera nabyo mu bulamu obwo oba bye waalyagadde okutuukako because if you feel your mind n'ebintu ebirungi oba ebintu ebiri positive oba ebintu ebikusanyusa oba ebintu ebikutwala mu maaso ojja kusobola okuyita mu bintu ebimu because ebyo ebintu ebirowoozo negative thoughts bw'ozijjuzaawo nnyo zikumalamu amaanyi zikumenya otandika okufulumya ate ekifaananyi ekirala abantu kibabadde nga bakulabiramu okiwulidde nti bino ebintu ebiseera ebisinga ebitumalamu amaanyi tolina nnyo bye wakatebe tolina nnyo bijjuza mu bwongo obwo okiwulidde jjuza obwongo bwo n'ebintu ebyo ebikusanyusa positive vibes, right? Yes, positive vibes. Ebintu ebikusanyusa bwetwaleko mu bifo ebirungi laba ku bintu ebirungi tulina social media naye social media ogikozesa kulaba ki okiwulidde because ebintu oluusi byolaba waneeno byolaba ku social media oba byolaba wabweru bw'otandika obiyingiza mu bwongo obwo ojja tuuka ekiseera weekyawe oli eddala nga mu butuufu obulamu bwo olaba eddala nga obulamu bwo tebukyalina makulu okiwulidde naye bw'otandika okwesoosowaza n'ogamba nti yes ebintu ebimu bituuseewo ebiseera ebisinga tufuna pressure okuva mu ewaka obuvunaanyizibwa bw'olina ne bagamba olina okukola kino olina okukola kino olina okukola kino naye mulimu ebintu otasobola kukola if you start to believe that there are things byotasobola kukola mulimu entalo zotajja kusobola kulwana otandika gwe nga gwe okwematiza n'ogamba yes wano wenja okusobola okukoma okiwulidde wano wensobola okukoma nze ng'omuntu tutandika kukola bintu nti obasanyusa ogambe nti yes nja kukola kino na kino naye nga mu mutima gwo olaba eddala nga mu butuufu obulamu bw'olivingamu bulamu bwa pretending buli fake that is not you nti bw'otuula waka mu nnyumba yo mu kifo ky'okubeera n'essanyu noga nti yes kati ndi wano nkulaakulanya mu kino na kino na kino okwapreciating obuntu obutono obwo bw'ofunyeewo oba achievements z'ofunyeewo ate oli mu nnaku oba oli mu maziga okiwulidde so tandika okukkiriza nti yes mulimu ebintu ebisobola kukola bw'omanya nti nze ng'omuntu nsobola kukwata kukoma wano kkiriza nti weewa okoma naye bw'ona ogamba nti owanike okongojja okwata eri waggulu ojja kulemererwa okiwulidde so weeyagale gwe ng'omuntu laavu eyo bw'oneeyagala gwe ng'omuntu ne weeyagala nga ebisooka n'ebisembayo ndooza bwe mmansi ogera ojja sobola okukwata laavu eyo ogifulumya ogiwa abantu abalala naye gwe bw'onooba teweeyagala gwe nga ggwe ng'owulira ddala mu butuufu naawe bw'otuula wansi bwe weefumiitirizaamu waliwo ekibulamu ojja kutandika okulaba abantu abalala ng'ate boba abalina obulamu bwe babeeramu ate gwe bwe waali baddemu ng'oga nze naali baddeawo nze naalikoze bwenti ne bwenti naye bw'otandika okweyagala n'okkiriza nti yes nze yenze ono kino kyensobola okukola kino kyensobola okwetuusaako otandika okulabira ddala nga obulamu bujja ttambula nga bukola ki nga bugenda mu maaso tojja kusobola kugaba laavu eyo nga naawe kennyini togirina sooka weeyagale olyoka ofulumya laavu eyo ogikole ki ogiwa omuntu omulala okiwulidde celebrating obuntu obutono obwo bw'osobodde ofunawo mu lugendo lw'otambudde waliwo obuntu bw'oba osobodde okwefunirawo achievements entonotono celebrating nga tolinze muntu mulala kugamba nti ofunye kino na kiri na kiri na kiri okiwulidde so nze obubaka bwempunzika nabo oba bwempa abatulabye olwaleero tweyagale tweyagale Princess Webunyoro ng'owumbawumba gwe naye kewandibyagadde obalekera about self love kakati mujje mikwana emikyamu okumpi n'emubeera Momukwano gwoyo goita best friend what I also have best friends. So the more you share these problems with them, manyaga yiwange hakoze bwati manyaga byonna bwo bimugambye olaba gwe tosobodde byekuumira n'obisirikira bwagenda bisitula lanti naye alina best friend ayitwaire best friend mwana gwenye naye mukwano gwange naye yangambye bwati ndi bwati because you are not their best friend they have a best tabiwadde best friend ajabwa bawa at least bawa nga alina okubeera mayirugambo mate because we have to talk about you we will talk about everything my man has to be my Rugambo mate. Nti bwemba sinyumiriza tenjo nyina gwengendo nyumirize byonna byemba njagala tunyumyeko. So these best friends of yours you call best friends bayina ba best friends. Kati ebintu ebimu bagenda kumala mu amaanyi, ebintu ebimu tebagenda kwagaliza omugambe ekintu nga kikola naye akugamba ekyo tekigenda kola ne gundi oli ateekayo ebistory ebitaliiwo ne gundi oli yakiteeka mu ssente bweziti zonna ne zifa ne kitakola. I would advise you don't go for it. Naye nga tekigenda kola nga ate akirabye bulungi tekigenda kola oba nga project nze n'amanya nti ojja muyitako
nakufiiriza nakola kakifiiriza so nze mbagamba nnyo nti beerako n'ekyama bamuyita twekisize nti ebintu bino obyesigalize bw'oba ogenda tandika bizinesi gyogere ng'ekutandisa okukola oyita bakasitoma nono nyinayo akaduka kange akengoye don't stock your initial stages abantu babi if you genza kujja ne yakusala mubiri don't tell people you are going to cut weight because bagenda kumalamu amaanyi mwana gwe you look good with your weight don't cut baleke balabe results bagamba initial stages bagenda kumalamu amaanyi ne mu biseera bye eby'eddembe noonya ky'owulira ky'oyagala get a hobby beera ng'omala obudde bwo ng'okola ekyo ekintu like me most of the time I'm looking for recipes ebikola ebintu ebimu I want to do a banana milkshake I will go and test milkshakes and I know which restaurants makes the best one go test it come home practice it I will go and find those things I will find which one has the best chicken come home and do these things find a hobby before you know which tojana kujukira ntoyina musajja because you already have a hobby and it is taking part of your time. Thank you very much Farida aya tojana kujukira ntoyina musajja but thank you very much Farida thank you my auntie Faith for watching njagala obajukiza mwena wena bali tukyanonya freelance marketeers go in ali wasoma ba marketing sagala bukusale tukwada opportunity come see how you market our services yes you're going to gain in one or the other so you can hit our inbox know to gamba what you can do the best you can do and how we can alliance and get there so Totia inbox us and then Trina an offer for Valentine's for the alternative family. Yes, you have a hamper for the winner. You're going to be making videos. Go in you make a video. Go to mwagalawo. You tell us about it's circulating. You can check our page. The poster is circulating. You do otubulira mwagalawo yo. Otuya ku mwagalawo kiri akola. Kubulira bimuli obata kubulira. Lwaki Valentine wo. Omutuwanire ffe wetu yokuwa hampa ejjudde obulungi nina ku recording a video ng'ampa n'omuntu wange gwenjagala agenda obeera Valentine wange muwane mususuute mu dakiika emu mbabuulire n'ensonga lwaki gwe nnonze nange nzikirizibwa okwetabamu nakoleero badde balabira lungi njagala okuyisaawo kana akalango katono nnyo My Pink Hair has been sponsored by Noble Wigs while Kings Get More F25 yes abantu abayina wigs enungi nomune eza braids eza Brazilian eza human eza synthetic bayina wigs ezenjawulo so gwe naina aliye nga wandiyagadde maybe okulabikako nganze berango batuukirira yes they will be taking you through their steps I will be sharing the numbers the next time we meet but remember it's Kings Get More Kabalagala F25 first floor yes wasanga wigs in enungi nobera nga tebakulumya mutwe kusibasi babulida chiko mutwe ebukuluma yes they have affordable wigs not to forget and then olwaleero jewelry wa full nako ride off aba snaptalk abadde sponsored by Tropics still Kings Get More F16 yes F16 Kings Get More okaka osanga jewelry omulungi ono gwe tulaba twambadde fenna the girls on set and they are part of our sponsors of Snaptalk and yes I would like to encourage you guys out there you can sponsor us in one way or the other you can decide to give us clothes to give us shoes fenna tuberanga munnaye tuli wano nga tukulabisa masai naye nga bannaye muzikirize mbe mu kifo kino Brooke Williams agambe princess mpano wangule kusaba ngenda kuwana bannaye katube mu kifo kino The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.